Amanya gange nze Paulo Sembatya Mulunda Nnome nze omu ku bakulidde enteekateeka ez'okusaba okugenda okubeerwa mwami ow'omugenzi Yoweri Musumba ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ku Sande nga tujjukira enjege eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'Ekkumi 2018 olwaleero ligiweze emyaka 4 okuva enjege eyo yagwawo era nze omu ku baali ku lyato eryafuna obuzibu. Omukolo gwe tuteekateeka gwa kusabira munnaffe naye era n'okutuukiriza ekirooto kye kuba yali ali mu kuzimba ekkanisa Nawanjiri. Kaakati bwe twatuula ne tulaba nga mutuufu kigwanidde okulaba nga tutuukiriza ekirooto kya mukwano gwaffe okulaba nga tumaliriza ekkanisa eyo. Era omukolo gugenda kutandika essaawa 4 bwe bajja mu maka ge nga kutandika n'okusaba era Bisopu Kiti Oluwalira yagenda okukulembera. Era bwe tunaamaliriza tugenda kusonda ssente ez'okumaliriza ekkanisa eyo. Era omugenyi omukulu agenda kubeera Godfrey Kirumira abasinga obungi bwe bamanyi nga Bagale chairman wa kwagalana era nga chairman waffe abasuubuzi kubanga era yesa abasuubuzi waffe. Nze bulijjo mbagamba nti olunaku luno bwe lwaliwo nze ku lwange sina okujjako Mukama Katonda gwentendereza kubanga nze sooka nali simanyi kuwuga era saagezaako kuwuga naye Katonda yamponya nga ye bwe yalaba. Naye nga mubutuufu bwe najjukira mangu nnyo nga maze okufuna obuzibu obwo najjukira Katonda nensaba naddala nnyaffe Bikira Maria mwe nayitira nga saasaba kuwonyezebwa naye nga nsaba ntwalibwe bulungi naye Katonda nampa bibiri n'okumponya. Era olunaku luno ndutwala nga lukulu nnyo era bwe navaayo kyova olaba nateekamu amaanyi mangi nnyo ne tumaliriza ekereziya yaffe ey'ejjanya Katonda gye yatuyamba ne batuwa ne parish. Era nze ku lunaku luno lumpa ekyokuyiga kinene nnyo kyobulamu bw'omuntu kubanga bannange bonna bagenda twali nabo ng'era twalinya eryato nga balamu bulungi era nga basanyufu. Mwalinga bameka? Twaliza wamu abantu twalinga mu 8 oba 9 bwe batyo be baalimu mu lyato naye bannaffe nga 3 mu 3 tebalutonda naye nga twalinya nabo nga mikwano gyaffe ng'era basanyufu. N'olwekyo kyampa ekyokuyiga nti obulamu bw'omuntu buli mu mikono gya Katonda. Ekikulu ekyasinga okuviirako obuzibu kyennalaba kyendowooza nti eryato lino lyalifu kituufu. Ekyokubiri n'eryato lyali lijjudde nnyo abantu twaliko bangi okusinziira nga bwe naliraba kirabika lyali lirimu abantu bangi abasusse lyandibadde litwala ate ngafu. Ebyo bintu bibiri bye nazuula kiki ku lyato eryo kubanga kirabika n'amazzi nagalaba nga gatandika okuyingira nga gayita wansi ekitegeeza nti eryato lyalifu lyalemererwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.